Uno omusajja yanjudde abakyala 7 olunaku lumu bannange mbiyina maaso awo Eddy Kenzo bamutwala kagudeyo Fifidaqueen atabuse bitya Alien Skin tebinaba kugwa Eddy Mezaya bannange obusungu bungi nnyo mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga ero ngende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo bannange byewuunyisa byo tebigwa mu nsi bannange yuno omusajja alaze obukakkayo alaze obukugu kuba bannange okubeera n'abakyala 7 ate nga buli omu alaga nti amufiira akagamba nti omwami wange simuta ate nga balaga basanyufu naye kyentegeddeko nti ono omusajja musawo omuganda kati munnange jjukira oba omusawo omuganda ndowooza obeerako n'ekintu kyolagaana oba n'okubeera bannange egamba byo byewuunyisa naye nga ye maama olunaku lw'ejja abakyala 7 abo boolaba yagenze n'abakuba embaga mu bitiibwa eby'ekitalo oluvannyuma lw'okumala okukyala mu bakadde baabwe bannange ebyewuunyisa byo mu nsi Uganda tebiggwayo Eddy Kenzo katubirabe wano katono ne mama nga bamutwala sipiidi katubirabe tweyongereyo. Nawulidde mukulu Kiwalaata nga naye avaayo mbu simpase sinka mukulu Kiwalaata mbu agenze nono gwe basindisa okuva ku stage mbugundi yeetaaga justice era tumusaasire nnyo netunuulira ne ngamba laba emboodo eri eno kati gwe mukulu Kiwalaata weegasse ku muntu gw'omanyi nti namaze emyaka 25 mu music industry gwe weesimbyeko gw'oliko mbu gw'oyimiridde emabega woba ogamba ng'oli kaana kambaata nga tukimanyi nti nno Alien Skin kaana kambaata wummuza emmwa gwe wennyini Alien byayiseemu by'oyiseemu tolina kyotamanyi mu music industry tolina kyotamanyi kigenda maaso mu ggwanga ekisooka basooka ne bakukuba ne bakuliisa ne bakuvuma buli kimu ne bakuwemula buli kimu twali ku sayidi yo kati Alien Skin gw'oli mu kugamba mbu nno simanya yakubye omuntu yeetaaga justice genda mu mateeka njagala nkubuuza ekibuuzo kiri nti we mwakwata ssente n'abo babuyabuyawo we mwakola mbu nno federation ne mulya ssente ze babawa muwa abayimbi gwe kennyini n'okulya walya gwe naawe ovaayo mbu nno naawe oyogera Alien Skin ennyumba gy'osulamu ya bbeeyi osulamu apartment ya kakadde kamu n'oyo ennyini abasuuza mu apartment agenda n'asayininga miliyoni 2 ze mulina okusulira naye nga mwabagamba abasasulira akakadde kamu we musula mukulu Kiwalaata sooka weetereze va ku bantu woba ogamba mbu nno likaana kambaata ekyokulya ate tekikufuula mu buyabuya na kusiruwala okimanyi bulungi Alien Skin alwanye Alien Skin avudde mu ghetto nga ggwe woba ogamba mbu nno wava Masaka n'ojjira ku bimotoka bya loole n'ojja e Kampala ng'ogamba ojjidde ku bimotoka bya loole n'Alien Skin ava mu ghetto ze tumanyi obulungi ghetto ez'emyala gw'olina kitaawo olina nnyoko olina buli omu mbu ndi mulekwa ndi kaana kambaata mukaana kambaata togenda kumanyira Alien Skin gwani amanyira Alien Skin yini anoonya sympathy wagwa yegwa muyimbi eyewana mbunzendeseza awadi ndi wakabi nnyo ninnya amanyonyi tolimenya likodi yenkana ya Alien Skin period newalimba emyaka 10 paka kufaako tolimenya likodi yenkana ya Alien Skin mbugundi bamukubye nako balyose ne bakakuba tekagwa mu ntalo buli kiseera olwokuba oli mulwadde wa sirimu maama gwasoso mulwala abalwadde ba sirimu bonna batwebeyisa kusiiwuka mpisa ayasaamirira nnyini mubansindisa okuva ku nsene tugenda kubasabula mujja kukiwulira eno anirule nno byebyo bo munnange abaana obusungu buli mu kika kya waggulu nnyo era tebeetaaga kumanya oba oli pulezidenti w'abayimbi oba oli biki ne munaye kasi oyogera ku Alien Skin ate bo babeera bavaawo obubi nnyo nnyo Fifidaqueen naye munnange ensonga azikwasizza maanyi banaye katumulabe naye tweyongereyo. Okay guys, tulekerawo ebintu by'okwegula mu industry eno. I've seen an interview where big events you're saying Katsa ina abana, he should be respected. Respect is earned. It's not forced. Secondly, abazadde tetugenda kuyiikiriza batannazaala just in the name of fetuzadde. Just because you people mwagala bwemba mutegese ebivulu abantu bano babeerenga babakyazanga babwogerako yasooka lwaki oyogera bwotyo but okimanyi bulungi nti nno it was his fault kiringa nga woogagamba nti gundi mufudde mujja wange
n'omususa n'omuvumira ewala ate n'oyagala bw'omusanga akuwehaga. That is not possible. Secondly, tukoye ebintu by'abantu abaludde mu industry nga mweyogeza. I've worked so hard for this industry. I've done ABCD. Mulinga bano bannabyabufuzi abatwetunzeeko abawoza twalwana nti naffe tubakuba nga twali twazaaliddwa bye biseera twalirwanye era kati mwabaaliwo mwakikola kiggwe oluyimba olwo lukome. Okitegeera industry mugikoledde nga bwe mwogera mugikoledde ki? You people have exploited people in this art industry. Abayimbi bangi bavuddeyo on cameras ne bagamba gundi mubasaba sente okubateeka mu shows. Bwe batabafukamirira kubakomba bugere temubakkiriza kujja mu interviews zammwe. Eva muba mu promoting foreign music mubogerako birungi bba bali foreign aba wano ne mubafiisa naye nga mufuna ebizibu kawasha abazikola be bayimbi abo kuziika abantu bamwe be bayimbi abo ate ne mutakoma okwo mubavuma ate ne mubasabiriza. Lwaki tebasitudde Douglas? Lwaki obuzibu tabina ku Douglas yakola Purple Party? He came and performed. Musuka we muyino koma muli mu competition n'abayimbi mwagala kubeera at the same level ekitasoboka. Okitegedde you have issues with the guy. Muleka ayimba agende ne microphone ogiganidde. Ba presenters bangi bakifudde ekikyo. Tuludde mu industry eno. Mugikoledde ki? Let me ask please, mugikoledde ki? Ng'ojjako exploitation. Mugikoledde ki? Because n'abayimbi bamulese I don't see them in far like. So mulekerawo oluyimba lwa tusoose wano tulina abaatusooka mu industry bastraka mwezi. We salute you. Bakola bye bakola ne bakkiriza ne bakita. Nammwe mukkirize mukite with respect, love, honor and you know. Naye kati mwagala kwonoona n'ekitono kye mukoledde industry. Ekitono temulina shares mu industry eno bannange. Muleke kwefuula bakatonda ba industry. Oli nayimirira mu maaso g'abantu ayogera nga katonda mbu bwe mbitunuulira bino omu agenda kugwa. Gwani agamba agenda kugwa? Gwe yamuleeta bwe yali atandika contributing ki? Did you write a song? What did you do? Nothing, literally. Nothing. Okitegeera? Naye ne mudda ku bantu ne mubamalako emirembe ne mubafuukira ebizibu. Ono n'aleekaana oli n'aleekaana. Abantu abaludde mu industry ya music mu retiring bemba nga temusobola kwefuga. Abantu abaludde mu industry ya politics mu retiring mba temusobola kwefuga. Abantu abaludde mu industry y'oba presenter mu retiring kuba tubakoye. Gone are the days omwavumiranga abayimbi ne babeera nga basigala babasinza. Omuntu bw'omuyisaamu eggaali tomwefasa ate. Naye omuyisizaamu eggaali omwefasa oyagala omusange mu bantu omulage nti wooli. Kati g'omusuubira kulaga ki? Ajja kulaga embwa. Okitegeera? So tetemulowooza nti muli bakatonda bakunsinga we mwogera. Gete ina amateeka, ina kooti era batuula gye mutali ne bagamba kibonerezo kya Fifi kino. Bwe tumugwirako nga afuna ebibye. Naye abaana bajja kubasitula omu ku omu mbabuulira. Mwonoonye ekitiibwa ky'obwa presenter. Kati abantu bagenda lowooza nti presenter bw'obusanga ku bagenda. Naye nga mwe mubireese bino. Omuntu mwe muyisaamu eggaali w'omulaba mwewale. Naate omuyisaamu eggaali ate omwefasa omweraga nnyo. What do you think you are? Bintu by'okwegulagula mu industry bikomejo gyali mirembe gy'abamisaaki be mwabisangamu eggaali n'ogenda mu ku kalenda era n'akubuuza. Naye kati abaliwo gaali ku gaali, disrespect ku disrespect, respect ku respect. Bapresenta n'abamawulire mulekeraawo kulooza nti muli bakatonda. Byate bya Fifidaqueen nga tubyerekereza era nga tubitadde ku bbali bw'enkyonkoze buterevu paka wa Eddy Kenzo bannange ate ono obusungu ye nga bungi nnyo bannange ng'ayogedde amafuukuule katumulabe tweyongerayo nate bannange. MC Cards nga walaba okugoba ku stage ne bakusitulanga embizzi ne bakusitulanga ekintu ekiwunya ekitalina kusemberera Alien Skin kumuunyirira nga asanyusa abantu be. Naye nkusaba okkakkane omanye nti nno Alien Skin tomwagala era naye takwagala. Alien Skin oyagala agwe. Kati gwolowooza lwaki yalina okubeera nga akusekera ate ng'omwagaliza nnaku. Era nalaba nga wagenda ku poliisi ya Kira Road n'oggulawo omusango ogwa cyber harassment okuddako nga omulamuzi nnyoko, okuddako nga omulamuzi ye Fie, okuddako nga omulamuzi ye Faith. Tosobola kuwangula musango ogwo era teri muntu ali nnomo asobola kuwuliriza nsonga zo kubanga osiiba ku intaneti kuno omusajja ng'omuvuma, omusajja ng'omuyisaamu eggaali,
omusajja ng'omulwanyisa ate kati omwesibako. Bannamawulire b'e Uganda mulina obuzibu. Mulowooza nti buli muntu okufuuka star alina kuyitibwa ku TV zammwe oba direct media. Ne mwerabira ekintu kimu nti naawe kennyini MC Kati okufuuka star Katonda ye yakufuula. MC Kati tosobola kusuula Alien Skin. MC Kati toyina muntu n'omu gw'oyinza kusuula nga Katonda tasazeewo. Ate era MC Kati njagala omanye nti Alien Skin teyeeguya service zo era ye munnayuganda asoose okufuuka star akulabanga kasasiro. Kitegeeza bannayuganda ba stars oba ba celebrities babadde bali inferior nga balina inferiority complexes mu mitwe gyabwe nga balowooza nti kulwokuba oli MC kubanga okola ku TV oli wa kitalo. Nedda. Kambabuulire bannayuganda, MC Kati talina muntu n'omu gwe yali afudde star. Yali agezaako ku mukazi w'effiye n'agaana n'aguba. Nina yeeyita waakabi era buli lwakwata akazindaalo agamba nti nze ndabye buli kimu wano mu entertainment. Okirabye, olabye gwe ky'oyagala, naye teri muntu n'omu alaba kirungi kyonna ky'okoze mu entertainment. Nze sikimanyi ate nga mpangalidde mu entertainment mwenkulidde mwenkaddiidde kubanga oli mukulu munnange MC Kati, oli mukadde munnange, ffenna tuli ku level y'emu. N'olw'ensonga eyo n'ensaba omanye omuntu atakwagala kubanga naawe tomwagala. Njagala otwala ekyokulabirako ekya Eddy Mezaya. Nze nagenda ku kitebe kya NUP ne bangobayo nga balaga tebanjagala wadde ekibiina kya muganda munnange era yakulira ekibiina, naye nagendayo negatte ku kibiina ne bagamba nina ensobi ze nakola naboogerako ne bangoba. Obwongo bwange ne bumanya nti ekyo ekibiina tekinjagala. Ne bakeera ku makya ne bafuna obukulembeze tebajja kunjagala. Olaba basobodde kungoba kati nga tebalina buyinza. Ekyo nenkimanya mu bwongo bwange. Kati naawe njagala omanye nti Alien Skin takwagala kubanga tomwagala. Omulwanyiso yagaladde ku street. Era buli munnayuganda amanyi MC Kati wakolagana ne Bajjo n'okolagana ne Abitex mulwanyise Alien Skin. Ebyo byonna bisitole mubadde mubiteekawo. Wagenda n'onoonya taata oyo omwana Gudo ne mumutwala ewaka akasajja simanyi bakayitaani simanyi university bagiyitaani eyo Victoria University ne bakawa ssente akasajja kalwanyisa Alien Skin. Mukagulidde engoye mukasabira airtime ku ma TV kapiyaringeko nga kakuba Alien Skin. Alien Skin si ffala. Ebyo byonna naye muntu abiraba abigoberera. Kati gwe lwaki weesiba ku stage y'omuntu nga takwagala obeera ffala? In fact Alien Skin yalina okukuloopa ku poliisi. 1. Omulondoola. 2. Omumazeeko emirembe. 3. N'okwogera ku linnya lye. Nze nkubuulira amazima. MC Kati oli mukulu munnange ate nkwagaliza emirembe. Njagala Alien Skin omulabenga omuntu gw'otomanyi. Lekerawo okumwogerako, lekerawo okumwasamira. Alien Skin ali mu kunoonya kawogo ke, gw'oli mu kulinnya mu kawogo ka munno. Njagala bannayuganda era mukimanye Alien Skin talina buzibu na TV gye bayita Sanyuka TV. Nedda. TV Sanyuka programa waayo bamuyita Kafuko PD. Kafuko talina mutawaana gwonna ku Alien Skin, wabula Alien Skin alina omutawaana ku personalities abakola ku Sanyuka TV. Kino kibeeranga ekiri nti Eddy Mezaya bampadde omulimu. Bwe bampa omulimu ne nnyingira kampuni ne ntandika okweyisa nga bwe nneeyisa. Omuntu tajja kukyawa kampuni mwenkola, wabula bajja kukyawa nze olw'amayisa gange. Era bajja kulwanagana nange olw'amayisa gange. Kitegeeza Alien Skin talina mutawaana ku TV gye bayita Sanyuka. Alien Skin omutawaana gwina ku MC Kati n'abo abamwogerako. Era ye
balwanagana nabo nga abantu. Alien Skin tasobola kera kumacha n'alwanagana na TV kuba teyina kyali emukoze wabula alwanagana ne bali ba personalities. So abadde batambuza propaganda nti Alien Skin alwanagana ne Sanyuka TV nedda. Sanyuka TV tajinako mutawana era programa Mwami Kafuko tayina mutawana gonna, tayina lutalo lwonna ku Alien Skin era kyaliwe bwe basisinkana babonga naye nga abantu abalowooza nti bajja kukozesa TV balwanise Alien Skin, abo Alien Skin baalinako tabu. Kino ekintu njagala mu kitwale bwe muti bajjo Abitex baateekawo comedy nga bayita mu musajja Gaddafi nti Alien Skin tayagala Bobby Wine, nti avuma Bobby Wine, ayisa Bobby Wine mas kwegamba bo bano Abitex ne bajjo n'omusajja gwe bayita Kaye Wisdom bo balowooza entalo zaabwe balina zirwanyisa NUP, batankuula entalo ng'abantu ne bayingizaamu NUP. Bw'akasajja tekagala Bobby Wine, akasajja tekagala NUP, naye nga bo be balwana entalo zaabwe ng'abantu so si NUP. Era Alien Skin tafulumyangako ku kigambo kye ng'azalawa NUP, naye bajjo ne Abitex ne MC Katsi ne anyono Kaye Wisdom boogera ebigambo bibiri NUP nti bafune public sympathy. Njagala ntegeeze ba artist ba Uganda munnamawulire bwakumanyiira mulumbe omuchape nga ye ng'omuntu wabula tolugula lutalo ku media house. Eddy Mizaya bwe nkumanyiira nnumba onchape nga nze wabula tolumba famire yange. Oba muntegedde bulungi nti Alien Skin bw'oba olwanagana naye tolumba famire ye na mirimu gye. Kati olwo lwe bayita olutalo oluliherefe. Kati kino kiringa Eddy Mizaya nveno neekaze ngende nti nno mpaabira NUP bangoba ku kitebe kyabwe bangoba tebanjagala. Kati MC Katsi weekaze otya oli akugobya agambe sikuwagala ate ogenze ku poliisi omuloopa mbu harassment. Lwaki omwesiba ku mwana wa nnyoko? Lwaki nesiba ku NUP? Ekibiina kya muganda wange nedda. Omuntu atakwagala manya nti takwagala. Era nze kati essaawa zino mpagira NRM kubanga be banjagala. NUP bandagambo tebanjagala. Oba ntegedde bulungi ate nga nali ngenze kubeegattako mirembe. Anyway nenjagala era nensaba public bakimanye MC Katsi yalina ensobi era nze njagala bamugobe ku stage zonna zagendako eziriko Alien Skin. Ne neebaza Fango ni Soldiers mweba